This is the Word of God. Ab'emikwano mwebale nnyo okubeera nga mukyagoberera Revival Uganda program nga tusinziira wano ku Uganda TV, ng'era omulundi guno tubadde tuli kwogera ku nsonga eza okusabira Revival, era abazze bagoberera obutundutundu bwaffe obusinga obungi tutuuse kati ku nkomerero eya ekitundu kino ekyokusaba nga tweyongerayo ne programs endala eza Revival Uganda. Nga tumaliriza mbadde mbasaba nti tweyongere okusaba wabeewo Revival eya Namaddala, ng'era Omwoyo Omutukuvu yagisindise. Teera njagala okubeera nga nkikoonako nti tuteekeddwa okukimanya nti essaala eno esabiddwa mu Zabbuli ey'ekinaana. Ono omuwandiisi waayo mu butuufu teyatuukirira, kubanga muganda wange obwakabaka obwa Isirayiri obw'omu mambuka tebwazzibwawo, ate obwakabaka obuno obw'omu maserengeta tubuyite obwa Yuda bwafunako Revival mu biseera bya kabaka Keezeekiya ne kabaka Yosiya, naye oluvannyuma nabo baawambibwa abasajja bamusibira mu bbwa Abababilooni nga bakulembeddwamu Kanywa Musaayi kabaka Nebukadduneeza ne batwalibwa mu buwambe. Naye waaliwo essuubi ettonotono erirabisibwa mu Zabbuli ey'ekinaana olw'ekumi nga lulaga nti nno Katonda abeerenga assaayo omwoyo okulabirira endokwa entono eyali esigaddewo, era nga n'oyo omusajja atudde ku mukono gwe ogwa ddyo abeere nga amuzzaamu amaanyi, nate nga mu Zabbuli ey'ekinaana olw'ekumi nga asaba Katonda nti oyo omusajja atudde ku mukono gwe ogwa ddyo abeere nga y'omwana w'omuntu era amufuule ow'amaanyi gy'ali. Kakati ono omusajja ow'amaanyi y'ani? Bwe tutunuulira Zabbuli yennyini tuyinza okubeera nga tuteebereza nti yali Keezeekiya, era nga abasomi bennyini ab'ebyawandiikibwa Abayudaaya batera okugamba nti nno awo Zabbuli eno yali esonga ku Masiya, era nga oyo ye Yesu Kristo eyatera okweyogerako mu byawandiikibwa nti ye omwana w'omuntu. Era tusobola okulabira ddala nga essaala eno Katonda yagiddamu we yateekawo Yesu Kristo okubeera nga yagenda okunyweza era n'okununula, era oyo ye yekka asobola okuleeta Revival eya ddala ebeererawo ddala eri abantu be. Era ng'omuwandiisi wa Zabbuli bwe yagiwandiika mu biseera ebyo, tuyinza obutalaba Revival mu biseera byaffe bino bye tuli okusabiramu, naye tuteekeddwa okusigala nga tusaba nga twewaddeyo okugisabira okutuusiza ddala Mukama Katonda ye mwennyini lw'alisindika Revival, era nga bw'atusindikira Yesu Kristo okukomawo nate mu kitiibwa abeere nga afuga. N'olwekyo mwenna abawuliriza pulogulaamu eno era abagigoberera, tugende mu maaso n'okusaba era n'okweyongera okubeera nga tusabira Revival mu ggwanga lyaffe eno Uganda. Nange munsabire nga Musumba Mugoya Michael, nange mbeere nga nsobola okugenda mu maaso n'okubeera nga mbabuulira ekyo Katonda ky'abandeetedde kyambikulidde ku nsonga ezikwatagana ne Revival. Kati nga buli omu ogenda mu bitundu byo okubeera nga olowooza ku nsonga zino, badde mbasaba mugendeyo n'ebibuuzo bino bina. Ekibuuzo ekisooka nti mu kuzzibwa obujja oba Revival eya ddala tusobola tutya okwawula Revival eya ddala okugijjako eyo Revival epangibwapangibwa abantu? Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki Revival eya ddala tesobola oba tekisoboka okuteekateeka Revival eya ddala oba n'ogikubira pulaani nti Revival eneebeera bw'eti ne bw'eti? Era bwe kiba nti mulimu gwa Katonda nga ye yakuteekateeka, waliwo ekintu ffe ng'abantu kye tuteekeddwa
okulaba nga tukola revival ebeewo? Ekibuuzo ekyokusatu, lwaki waliwo enjawulo wakati w'okuvaayo eno mu bantu n'ogenda eri mu maaso n'oyatula nti okkiriza Yesu ate ne okubeera nti osazeewo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Njawulo ki eri wakati w'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okugenda obugenzi mu maaso wali mu bantu n'oyatula nti nzikiriza Yesu? Ekibuuzo ekisembayo ekyokuna mbabuuza nti lwaki okugonda era n'okubala ebibala kyekigezo oba byebigezo ebisinga obulungi ebireetaawo enkyukakyuka oba revival okusinga bino ebyokubuukabuuka n'okugamba nti nno omwoyo anyingidde oba omwoyo andiko? Mukama Katonda abawe nnyo omukisa olw'ebibuuzo ebyo nga mubiddamu. Abanaabizeemu osobola okuwandikawo wansi ku comment section ku mikutu gyaffe emitimbagano YouTube, TikTok ne ku meta platforms. Ate era tulindire nate wiiki eddako nga twogera ku revival mu ngeri endala esuseeko kweno. Mukama abawe omukisa. Ayi Mukama Katonda wange, kwebaza olw'olunaku lwaleero olwa wiiki eno abantu gye bawuliddemu obubaka buno obwa revival otubikulidde Mukama, webali nnyo webalire ddala. Era labayo wiiki eddako Mukama nayo oteekeddeteekedde message. Kyeva nsaba nti n'obubaka buno bussizza mu wiiki eno Mukama yenna agenda okubuulira n'okubulaba, ayi Katonda wange omukwateko naye omumuvuunulire mu ngeri endala asobole okubongerayo, n'oyo abuulidde naye abongereyo, mutuuke ku bantu abasoba mu bukadde 5 mu ggwanga lyaffe lino Uganda, era revival ebeerenga etandika okutambula mu mitima gy'abantu. Ffenna tukyusibwe, tugende tukyuse n'ensi yonna mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu esabidde. Amiina. This is Uganda TV for you.